Alright, thank you so much for subscribing on my YouTube page. My name is Sandra Lian. Nzira mukubaniriza nateera. Tukyali ku Rema Namakula. Nze nabagambye no wiki yonna tuyinza okugwera ku Rema Namakula. Rema Namakula mujjukire okwanjula ke kwa kaggwa. Bulijjo mwe mulowooza nti honeymoon bagigendamu after the wedding. My dear, buli kimu Rema kye yagenze maaso n'abika nti akola ku mulundi guno. Abaleetedde trend mpya. Abaleetedde musono mupya. Tandikira ku biteeteeyi, tandikira ku everything kye baakoze mu kwanjula. Okutandika in fact katugambe okutandikira ku kukyala. Paka kati we tuli trend zonna za kugobererwa kugamba mpya bupya era mwe n'abatannabakola mikolo abatannabakubaako kye mukola mutunulire nnyo ebintu bya Rema byagenze maaso n'abika nti no aleeta ku mulembe ne Dr.Hamza. Wabula njagala tubeere nga tutambula mpola nga bwe mbalaga ebifaananyi bino ebitambula ku screen zammwe mulabe ekiriwo kati obudde buneeno. Abantu abasinga mubadde temukimanyi nti Rema Namakula ali lubuto. Era wenjogerera yonna love gye mulaba gye bamuyiira gye bamusuuta bannange maama kali munda era maama tuusu. Era bw'otunulira awo ebifaananyi ebitambula ku screen yo bali ku Maction Falls ye eringa honeymoon oba kati after the wedding tugenda kuba tulaga wa simanyi na kumanya naye ng'ebifaananyi byo it can tell it all. Omukwano muyitirivu tosobola na kubaako kyowayiriza nti nno bano abantu wakati waabwe tewali mukwano. Ate bambi olwo kati bw'obitunulira n'osaasira bajja ba Rema kye baliko kikabuka kugamba we batudde wookya. Kati mbutuufu bagamba fere twali bakazi okubanga tetugenda kukuze honeymoon after the kuchalas and kwanjula tetwali bakazi. What didn't we do? Is it because she has dimples and we don't have dimples? Oh God, I wish we could be reborn again netufuna budimpo bwa Rema Namakula. Kwegamba love kyetakoze bantu bwe wahaga ono bwamwebakako bwakola atya. Kwegamba honeymoon so far tetambudde bubi era obulamu tebutambudde bubi. Bebyo byonna byolaba bigenda maaso byebyo byonna ebituukiriza Rema bye yawaananga omusajja ono kwanjula kwe nga mugamba nange yo more than what I prayed for. Kwegamba yegwe omusajja gwe nalootanga gwe nasabanga era beera ready ngenda kuyira omukwano gwonna ne Dr.Hamza n'awera n'amugamba ngenda kuyira omukwano gwonna gw'oyagala era gwe wali olooseeko. Kwegamba everything I'm going to love you and I promise never to leave you. Bino ebigambo biboogera I don't give a damn, I don't care, nze ngenda kukwagala n'omutima gumu. Era nga buli kimu kyolaba kigenda maaso kye kino mwana muwala Rema Namakula kye yasabanga kyeyagalanga musajja kuba yeyewera nagamba nze nina love era ngenda gikuyiira. So kati ebintu sofa tebitambula bubi. That is what is going on right about now. Yeyo love egenda maaso. Love kwegamba mpitirivu bali ku Maction Falls kwegamba banyumirwa biyiriro babita biyiriro banyumirwa biyiriro by'amazzi aga Maction Falls. So they're just having a great time. Omusajja muwanvu bulungi kwegamba ina fige twaliwa ku muko anyumira engoye ngo namwe ne mwetegereza kwegamba Rema bambi talonda bubi kuba ne botunulya musuuza era italonza obirwa kuba ntoli yali semyekozo. So that is the difference. Naye ng'ekiriwo kati abantu bali mukwano. Thank you so much for watching. I love you so much. Subscribe. My name is Sandra Lian.